Telev tukomye oli kuchenda mnana katonyeze musanvu era ngoli mu programu yonne nganzi muwanguzi tawanika Juliet Juko jeje nze ndi mabega w'omuzindalo guno lw'ekisa kya Katonda era nga tukyagenda maaso wamu ne programu yaffe muwanguzi tawanika nge kutusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwawo ennabweru erisangibwa ennabweru South Zone okuliraana ekisaawe kya playground era nga mu ssomero lino mikwana abalungi akaseera k'okuwandiisa abaana kagenda mu maaso registration ayagala okuwandiisa omwana ku ssomero eryo kubanga kasitona atukayo ojja kulaba nti omwana environment gy'asomeramu ebizimbe ddala birungi ddala ate nga abaana n'endya nayo girabira ddala nga yeeyo ntuufu ddala ate gwe omwana wo ng'oyagala agendewa ku swimming oyagala abeereko mu sports ekisaawe bakirina swimming byonna basobola obikolera ddala obulungi ate n'ogga wadde care ng'ogamba nti munnange omwana wange akyali muto yenza omukozi n'amugjawa anaamulabirira obulungi teweetawaanya genda ku Prosper Junior School batandikira ddala ku baana abadde care kubira ddala ku myezi egyo 6 era nga tukkiriza nti abasomesa balungi ddala bakeyateeka balungi ddala era bajja kubanga bakulabirira bulungi omwana wo era omwana ajja kufuna omusingi oddala ddala talenta z'abaana bazikolerako ddala bazidevelopinga so nno n'olwekyo mukwano gwagamba nti ate omwana n'amutambuza ntya vani weeziri zibajjira ddala ku mulyango ne zibateeka ku masomero ate ne zibakomyawo ebisale by'essomero ojja kugendayo mukwano byakuteesaako ojja kubanga ogendayo headmaster gyali director gyali mujja kubanga mukwasaganya ekikulu kyakufuna mwana wo musingi omulungi ddala ogw'okusoma era asobola okubanga akompitinga mu bbanga erijja maaso ng'omwana wo talekebwa mabega n'olwekyo Prosper Junior School ly'essomero erigenda okuteekera omwana wo ku mutindo gweweetaaga. Mu ddakiika zino njagala kubajjukiza mikwano nti okusaba n'okusiiba kugendera ddala mu maaso era twatandise okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 10 zigenda kubeera ennaku 10 okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 10 paka nga 21 olwo nno tujja kubanga tumaliriza ate ennaku z'omwezi nga 15 lweno olw'omukaaga luno olujja abakyala mukwana abafumbo omwoyo omutukuvu naffe atuwaddemu akaffe ate olw'ennaku z'omwezi nga 16 December 2018 ababulizi b'enjiri mwenna ab'oku street mwanirizibwa mu kifo kino ate era wagenda kubeerawo okuyigirizibwa okw'enjawulo okw'ensonga olwo nno tuyingire mu 31st yaffe gy'omanyi obulungi ejja okubeera ewankulukukwaawo we tunaagivaamu jani nga tuyingidde ennaku z'omwezi nga 6 basingoozi mwenna ennaku z'omwezi nga 6 tujja kubeera n'akadde nno akalungi ate ennaku z'omwezi nga 13 tujja kubeera n'abaami ennaku z'omwezi nga 13 January 2019 olwo nno tunayingira ennaku z'omwezi nga 19 tubeere n'abaana abayizi okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university 2019 olwo bwe tunaamala tulyoke tugende ku 20th Jan ennaku z'omwezi ezo 2 January 2019 tujja kubanga ate tubeera n'abaana okuviira ddala mu mbuto mpaka ku mwana wa P7 ojja kubanga omuleeta okusabirwa n'ebirala nno ojja kubanga oyongera okubitegeera katugende mu maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika ezifaanana bwe ziti. Amina. Lillian tukomewo. Tubadde tukomyewa. Tubadde tukomye wali ng'omukyalo omulimu guweddeko akyuse kati neŋŋamba nedda kati nenfuna ekifo ekyange nali nsevinzeeko obusente nempangisa nengula ebintu ebya spa nentandika okwekolera sente zange nga nekozesa nali nkyali awo naye nga sinaba kuvaawo wali mu wiiki eyo yennyini niwajja omuwala twali tukola ffenna n'aŋŋamba Lillian oyagala genda bweru nemugamba njagala genda bweru naye n'aŋŋamba nti olina passport olunaku lwe nafunamu passport yajjanga leero omuwala oyo najja nambuuza n'aŋŋamba waliwo wano alina abantu awandiika abantu abagenda e Baghdad n'aŋŋamba osobola genda e Baghdad nemugamba yes kati munayo omuwala n'antwala ne registeringa kuba nali nesevinzeeko obusente kati netuwayo passports naye surprisingly nti among the people passport yange yasooka okujja nga visa yange erimu so ono yali atukolako n'agamba Lillian what did you put in your passport
ne mugamba why nagamba ono muyinda akwaga bana bayindi bakwagaddeko ki like abantu abalala twatekayo naba nenge yange visa yasooka okujja kati ne tutandika byonna ne biwedde visa weeri naye kati ekisigadde ze sente za ticket naye nga batusabye mitwale think was 800,000 kati na sente sizirina ezo nali sizirina kuba nali maze okugula ebintu byakozesa mitwalo 8 kati nengamba kati kantu nalina sente endala naye ngezo zezibulawo kati nga sirina sente nembagamba temusobola kuntwala nembasasula nebagamba nti we'll talk about it naye omuwala oyo Christine yesawe eyo weyajjira nandeeta wane Mutundwe twasinkana ku plaza awo nangamba tugendeko Mutundwe ye nandeeta mwaka kyogo 2008 netujja wano naye ekiro ekyo kyali kiro ekyakyusa obulamu bwange. Christine yali mulokole. Christine yali mulokole ndowooza kyajjako wano Christine wena waali munoonya. Naye ng'alabika kyajjako wano. Nze nali nga ndaba ayambala bulungi, ayambala skirts mpanvu, ayagala embambala engoye ennungi. Naye nga nze I'm a different person from what she was. Kati munaye nandeeta wano ne bantwala kweyo mu bapya. Bye nasanga yeeyo musumba obulamu bwange bwatandikira. Kati nenjiga okusaba nenezuula nendabanya nti bino byonna bye mbadde ndi wano ndi wano there is something nentunula ewaffe nendaba engeri gye nakulamu nendaba nze nasigala mu lubuto nakula nga twakola tuli mulekwa ebintu bwe bityo nemanya nti there is something wrong. Waliwo ekintu ky'ozenga oyogerako wali nga tonajja mu deliverance wakizuula nti ku bulamu bwo waliwo abantu abanguyibwa okwagalibwa naye there and then okwagala nekukola kutya ne bakukyawa from nowhere yolina akukyawa ekintu ekyo nakizuula nga ndi wano oba nga nzize wano nakizuula obulamu wabutambuzanga butambuza nali nga ntambuza bwentu naye nali nga sibitegeera sibimanyi life has to be like that. Kale katukomewo wano otuuse ntuuse ne basomesa byonna bye basomesa nezuula nentandika okukuba omwoyo gwa rejection nentandika okukuba omwoyo gwa kalondoozi bayogera kalondoozi nentandika okukuba omwoyo gwa obwavu ebyo naye nga ebirooto byendoota era si bye birungi nga ndoota ente zingoba ndoota mbwa ndoota misota nga waliwo misota ekinnya kirimu omusota ogunene ogwakula naye nga gulina n'ebyana nga buli kaseera ngubeerako nze mbeera waawo nga ngulaba ngutunira bwenti kati ebintu ebyo nentandika okusaba naye ebirooto ebyo afterwards ebirooto ebyo byakutandikako wabiroota omaze kujja wano oba byaliwo nga sinaba kujja byaliwo naye nga amanyi nti life is like that nga ndowooza it's normal wali watandika dde biroota kuviira ddala mu buto nga mbiroota naye nga nenkitwala nga kiri normal kubanga mu bakatoliki gye twabeeranga ebyo tebabisomesa kati ekyo nakizuula nga nze wano okusomesa kwonna nafuna like package neŋŋamba kati neŋŋamba singa ndi wala neŋŋamba nti omulimu gyonna gye nzize nga nva wano nzira wali this is the thing kati nenvaawo nentandika okusaba munnange wali overnight mu bapya nenvaayo twali tusaba nzijukira bayo yali musungu bamuyita waliwo musumba bamuyita buyungo something erinnya eryo buyungo anga tumaze overnight bali kusaba nagamba nali mu maaso nze naligalanga mu maaso nagamba wano waliwo omuntu waliwo ekintu ekikweraliikiriza naye mukama agamba nti it is finished nagamba nti kiwedde nagamba kitwale n'amafuta negankuba n'engweri kati nze nali manye kyali kintawanya ekinali njagala kyenaliikiriza sente ezo za ticket yes kati nemanye nti kiwedde kumakya bwe nagenda ne batuyita ku office ne bagamba mugenda kusayininga wano tugenda kubagulira ticket sente mujja ziweereza Katonda tayingiddewo neŋŋamba overnight eno ngenkoledde nensanyuka munaye ne basasula ticket kati netugenda bwe twagenda Baghdad netutuuka ne wabaawo abawala abalala ne bajja ne twatuuka ne tutandika okukola nga tukola ne company ya Americans it's called the AFIS so nga tukola ddala actually nga tukolera America
nga batuwa ku ssente naye bali ssente ze bali batusuubiza balisobeza $7 naye nga batuwa $500 naye nga tufuna tip bannange Americans can give tips zisinga n'omusaala nga zisinga n'omusaala ng'ogenda okuvaawo olina $3 just a tip $4 mulimu kyera ogwegwagu era nali bano baatwala bali bagala beauty therapists kati nagenda nga ngenda kukola byonna ebyo mu spa yaabwe kati bwe natuuka eri ne bampa bwa spa supervisor era nze handlinga kashi kino $1 banaye nasanyuka ne ngamba kyenvudde nkola eri ate kyenkola ne wano jjukira eri sane yakingobako so nentandika kukola nga tukola ne banjagala nnyo ne ngamba Americans they are so friendly naye afterwards nagenda okulaba n'Abannayuganda bayingiddemu mu kampo eyo gye twali tubeera naye it wasn't easy, it was life and death because twali mu war zone. So one time twali mu like a big restaurant bajita Difak nga we balire mmere amagye ga America but twali mu base y'amagye yes kati waliwo like these bombs nga basindika these Iraqis basindika bombs kati we yajja nali sibitegera sina it hasn't happened to me before kati munange ne tubantu badduka buli omwadduka wano ne babuka mmere bali omwe agenda nange nenziruka engato ne balinnya ekigere engato nesigala naye nga wano gye bagenda okwekweka buli omu. It was so scary and terrible. Kati nitwatuuka ne bangamba Lillian, you're scared? Bali bamanyi already. I think I was like a common figure in there in that camp. So kati ne bangamba no, it's fine, you're not going to die, nothing will happen. Ne tubeerawo ne tuddayo ne tukola. Kati era ekiseera kyatuuka nenziramu ne nvaawo awo like ekitateeketeekeddwa. Wali rumundi ngamba I want to go back to Uganda, to my country. Nawe contracting ate nagwa. Nali mazie 9 months. Nenga contract yali ya miezi 9. Naye sente ze nakola. Sokoleke wali omazeyo emyezi 9. Nga contract ya myaka 2. Anti okyusiza oluzungu. Wali omazeyo emyezi 9 ate nga contract ya 9 months. Okay. Kakati ne bangamba chichi ne magama nze njagala kuddayo e Uganda. Naye sente ze nali nkoze zonna. Ekigendererwa kyange kye nali njagala kusindika sente kufuna sente ngule ennyumba oba ngule ettaka nzimbe eyo yange. Ne wawo omukwano gwange n'angamba manyi sindika sente wano gayaza batunda amataka ga sente ntono ngenda kugulira ettaka ono tukira nange ennyumba ewedde. Ne sindika sente by then I think nali mpeza milioni nga 15. Zonna nenzisindika we nagenda okomera weno nga sina sente zinajja nazo nalina obutonotono nga less than 1000. Bwe natuuka munnaye omusajja nemukubira nansisinkana nangamba nti nagula ettaka naye nyumba sinaba kuzimba. Nimugamba ntwala ndabeeko nga nyumba ettaka weeriri musumba sente zonna nga yazikozesa ebibye tewali yadde n'ekikumi. Mbadde nkyakubuuza ebintu bino bwe wamala okubikkulirwa mu kifo kino bwe natuukere ne relaxing watwalayo akaseera kubanga ekyokusomesa kirala ate n'ekyokubiwangula kirala era awo ojjidde we mbadde ndi awo wagenda okusanga nga azikoze atya zonna ziridde tewali yadde na 10 sirina mulimu sina wentandikira. Omusajja omwesiga otyo oyo okumuweereza sente zo? Omusajja oyo yali mukwano yali brother wa mukwano gwange omuwala nga we are really friends. Kati nga sente zonna nentwala 15 nentwala ku poliisi ne bamugjamu obukadde 2 endala zonna. Nalina ekiwundu ku mutima, nalina ennaku nakabanga kati nengenda mu railways awo balina amayumba eyo kasente ntono naye nga nezipangisa nazo sirizirina. Abantu ababeeramu nga omuntu ali bweru ng'akola abamu baba balowooza ndowooza museereza ligenda mugga nga bayinza okulowooza oli munnabulaaya ali Baghdad naye nga tamanyi nti oli mu kuddukadduka ozikola eno masasi gakuyitako bomu zikuyitako. So kati sente zonna ne zifa. Nalina ekiwundu nafuna ne ulcers because of stress. Kati nentandika okubeera eyo mulairwe wali yumba magarere nga bwe gaali nga siwe wali awo naye nembeera omwo ng'ennyumba nsasula I think nali nsasula $200 nembeeramu
kati abewa mwete waddayokko saddayokko nagamba nze sigagala kuddayo gyenvudde nakola nga nkirina kino ekintu nga ngamba sigenda kudda gyenvudde ngenda mu maaso kati awo nembeerawo naye nga nkeera ku makya kubanga bali bamanyi ba neighbors ngenze bweru bagenda okulaba nkomyewo nkeera ku makya nenaaba nenyambala bulungi nengenda ku plaza mu lunch hour bwenkomawo nga bamanyi nina omulimu nga nyambala bulungi nnyo naga batandika gamalira nti w'emirimu tufunire emirimu eyo ku office gy'okolera kati bwe twamalanga okusaba lunch hour nize nesigalamu neneebaka ku kapeti omwo mu munda omwo sawa Pastor Choice bwajja nga nsigalamu mbeera mu mwisaavamu kati one time nalina ng'ekintu nalina ng'ekintu naye wano ate naleka okujja bwe navoona nengenda ebwera ate wano kyekyaneerabiza okukoma wano waliwo ekintu wano kye bayita luwugula ekikuwugula mu kifo wootandise okubikkulirwa naye n'obeera bize ewalala kikumalira obudde so munnaye nembeera eyo kati waliwo omuwala nantwala mu barracks nagamba waliwo omusajja yasaba netugenda netubansabira bambi ne bansabira ekintu ekyali kinnuma nekivaawo nensigalirayo nga ngenda nsaba ngenda ku plaza bwentyo kati lwali lumu abantu abo gye baali ne babagobayo kati nze mu bulairwe we nali nenfuna ennyumba ate nga nnene nga ngazi kati nga nze mpangisa ennyumba yenamba nempangisa abalala kati nembeera landlord kati ng'ennyumba yali 2 rooms naye ennyumba eyo nga tiyeyayo ennene lwali lumu lye baali ne babagobayo bonna ne bajja ewange bajjukira kyali kyoto bonna ne bajja twabeeranga bantu nga 2 mu nyumba eyo mu room eyo like 1 room kati lwali lumu mukama nali nsaba mukama naŋŋamba nti ngenda kwongerako ku bantu naye gw'otoyagala ngenda kumukujjako kyali sawa mwenda gwakiro ofuuse pasita ofuuse mubulizi wanjiri nze nali sinasibulira nali sina kyendi just ndi mulokole nga mukuŋŋaana ne musaba tukuŋŋaanira eyo mu barracks kati nze ndi muleirezi kati naye nga tebannaba kujja mukama naŋŋamba ntwala entebe nzigabe entebe nalinamu nguza entebe kyekintu eky'obugagga kye nalina mu nyumba entebe nenniŋŋaana nenfuna ekirooto omusumba nga nsitudde entebe ennene zino ennene etuulako abantu bana nsitudde wano ku kiwato kyange wano nga nsitudde ngibatwalidde embaga mujje mutwale entebe zammwe yakeera 12 nengenda nembagamba banaye mbegayidde mujje mutwale entebe zino ne basindika abaana ne bazitwala kumbe mukama ayagala creating a space eyo kyoto mu nyumba kati bwe bazitwala olunaku abantu bwe bajja ne batandika okusabira awo ewange ekyoto ne kitandika mu nyumba ennyumba eyo nagiyitanga self confused house kubanga abala babeera ne self contained naye nagiyitanga self confused yeryali nga wetusula yekyaki wetufumbira buli kimu nga kiri awo naye nga abantu bensuza bali twabeeranga like 10 people 15 people mulimu abasumba mulimu abaposo mulimu ababulizi nga fena tuli awo mukanyigo bwoti kati nefuna neŋŋamba lwali lumu nga nva ku prayer aliya kusaba ku Jinja Road nentambula mu kibuga neŋŋamba naye mukama nempita ku Serena ako nali siyitangako nendooza omwoyo yannuŋŋamya kuyita awo mu luguudo olwo nenga naye mukama abantu abakolera wano si bantu ŋŋanze ate nze ndi mwanawo nempulira obuvumu we kuyingira mu Serena genda kusaba mulimu nno nengenda ku reception nembagamba njagala kulaba general manager bwe natuuka umanye nzigiza ku Serena zikugulirawo west nenga bannange kikino ne banzigulirawo ba domain nenyingira ningenda ku reception njagala kwogera ne general manager ne bambuuza olina iza Kenyan olina appointment nembagamba yes ne bamukubira nebamugamba wano waliwo omuwala muyita Lillian ayagala kwogera nawe mbu she has an appointment nabagamba kalajja nali sirina appointment kandi nali simanyi bwe natuuka nambuuza Lillian what can I do for you naye lwakuba nti nali nayiga bino ebintu ebya beauty ebyo naŋŋamba nti nemubuulira nakuba essimu mu spa nagamba nti I'm sending Lillian please help her kati bwe natuuka order from above of course so bwe natuuka mukyala nanyaniriza she za Kenyan nambuuza nemubuulira naŋŋamba nti bring letter application n'obufaananyi nemugamba nsobola bireeta leero naŋŋamba yes nali sirina na ssente mukwano gwange yazimpa
enkumi 5 nengenda nekoba bufaananyi nenkola application nenfuna CV nenzirayo nembiteeka bwe natuuka ng'alina files nga nyingi nnyo ziwelanga like 50 mu office ye naye nangamba olaba Lillian zino files zonna za bano bakusooka wano applications naye yo ngenda giteeka on top kuba ngenda kutandika ku iyo. After a week nampita for an interview nenjiyita nangamba nkuwadde omulimu nangamba naye waliwo we are opening up Serena Lake Victoria naye sigenda kutwala eyo kati ngenda kulaba bano abali wano babadde wano bengenda okutwala eri bwegenda kusigala wano mu kibuga jukira nza tabitegeera bulungi kubanga standard ya Serena si eriawo kati ne bampa omulimu ku Serena ne ban training naye nga bansasula naye nga te sente zeeyongedde banaye baba wa lunch free meal breakfast lunch dinner ne baba wa sente nga ziwerako kusinga ziri ez'emmere kubanga nyina sigenda kudda mabega ati nenkola ku Serena mwaka gumu nali mazeewo 1 year kati mwaka gumu ogwo kiri ekyoto kikyali ewaka naye ng'omusajja oyo simusonyiwanga yatwala sente zange obukadde bwo oyo nalwali lumu twali kusa mu kyoto eyo tuli kusaba kubanga kyali kyamaanyi kati omwoyo nakka n'agamba nti Lillian sonyiwa omusajja oyo you can forget about that money you can get more than that money naye nga nkaba amaziga nengamba omusajja oyo singa kati ndi wala singa biki naye tekyali kyangu nensaba Mukama ekisa musajja nemusonyiwa Mukama yagamba okyasobola kufuna ebintu ebisinga sente ezo naye nga sikikkiriza of course kati munnaye awo wetwali awo kati ng'omusumba nine mukyala we bonna basula awe wange munnaye nolubalumu musumba mukyala nali nva ku Serena kola nsanga batudde bakamala kusaba nenfukamira ku mulyango nembabuuza kati eni nekwata mu kigere kyange bwe yakwata mu kigere mukyala n'agamba nti omusumba nkutte ku kisambi mukyala yasubawo ayomba n'avuma omusajja n'anoba pastor n'agamba ofumbo mulekedde Lillian munnaye awo n'agenda kati nenkaaba nnyo amaziga nengamba Mukama kati bwe kibanga kiri bwe kityo mpa omusajja owange naye gwe nga tunaba kuzuula nti oliko ekintu rejection bayiti bagikusomeseza musumba nanti navaawo wano tewali bino ebintu tebabisomesa walala nanti ngamba kubanga aliwo abantu amu nga batambulira mu kintu ekyo bakuwaayiriza kyotakoze nekyokoze okufiirizibwa byonna nga biri kunze kakati neyo ango nekutuukako nayo nentuukako mukyala anobye alese amaka kyokka musumba kate yankwata mu kigere nafukamira kati nkate neri waggulu kati nesigala eno mu kigere eno mabega kati omusumba nazayo omusajja n'agikuba bw'ati nayisa omukono emabega ng'agikuba bw'atetereere mu mulyango kati onagamba nti ankute ku kisambi banena kaaba nali sibimanyi kuba yali ayogera mu lulimi lwesitegeera yali ayogera mu Lusamya kati yasula ayomba nga sibite kumakya waliwo omuwala yali era nga abeeranga wano omuwala oyo bamuyitanga Monica naye yafa bambi kati omuwala oyo ye yabinyumiza n'agamba gwe Lillian naye yasuze ayogera bino nakaaba musumba nakaaba nenfuna ekiwundu mutima nga mpulire ekintu mu mutima gwange kati era lwali lumu Mukama era twali mu kusaba mwoyo n'agamba Lillian sonyiwa naye bwe bagamba sonyiwa balinga bansalako oba okutu oba mutwe nenkaaba nnyo naye nga ani gw'olina okusonyiwa omukyala eyakumenya omutima okugamba nti oyagadde omwami we kati neneebaka bwe namala okukaaba neneebaka nenfuna ekirooto nga wabaddewo suitcase yange baddeko bbi wankoko kati nemujjako bwe nasisimuka nempulira nga omutima gwange guli light nga sibulira kiri ekizito kyembadde mpulira nemwagala netandika okumwagala saawa zino alinga tuli twogera alinga mama wange kumuyita ne maama kati saawa zino kakati ekyo nekiyita bwe namala okusonyiwa naye nenfuna etime nenkomawo wano nensaba nenzirayo eri mu bapya nensaba ne basomesa butafumbirwa biki byonna ebireeta obutafumbirwa nembezuula nengamba nentandika okusaba odda mu bbanga ki nadda mu 2010
luwa lyoze 2:7 kati okoma 2:10 2010 kati nembeerawo nentandika okusaba kati munaye mu kusaba okwo jjukira ndi kuserena nkola nentandika okulaba ebirooto nga wajja omusajja naye we nali before oyo nga tanajjawo nafuna omusajja waliwo gayi yajja kuserena nga muzungu nangamba Lillian, you look to be a good person nangamba I would like you to be my wife netutambula muko netutambula naye lwalulokole ndi mulokole omuzungu yali mulokole yali si mulokole wali tunaba kumanya nti abazungu bo oba watwala butwazi anti nkujira muno omusungu netutambula mukwawo n'amala lunaku lumu n'agenda okulaba message ku simu n'angamba Lillian, I feel like I'm not the one n'angamba nti mpulira mutima gwe gungamba there is someone else who is better than me who is coming. Nkazi watu message ku simu ndi ku mulimu ne ndi ku shift nali nakayingira ku shift ne yingirako mu kasenge nenga kaaba mwali mutambudde ebbanga ki ali tutambudde like 7 months akwadde ku sente tulya sente buli lunaku mpita ne tugenda out ne tulya nenzira ye waka kati munayo oyo naye nagenda kati nenkaaba nengamba mukama bino ngambikooye nengamba mukama munaye kati afterwards netandika okufuna ate ebirooto wali oshalinzeko naye state of faith yo kati yali tabeera wano yavanga Jinja najja wano or weekend naddayo kati ne wajja omulala ng'afuna ebirooto omuntu abo omusajja ajja ansitudde antwale waffe mu kyalo mwagenda kunyanjula simanyi biki ng'ayogera bingi ng'ate ng'ajjira ddala mu maanyi wayitawo I think banga tono nnyo nenfuna ekirooto nengamba naye mukama bino ebirooto ngambikooye oyo ono omusajja gondaga ngenda kumusanga wa wagenda kunsanga wa nensaana enfuna ekirooto ndi ku reception ku Serena ne wajja omusajja omuzungu n'atuula waliwo entebe mu maaso opposite reception n'atuula n'ansaba glaasi y'amazzi bwe nagenda nenga muleetera amazzi nkutte glaasi bwenti naye n'agikwata bwati like ffena tugikutte tagitadde nange sigitadde kati nga ntunuulira nange mba mutunuulira nengamba kati bwekityo bwe kiri nenvaayo mu kirooto kati netandika okusaba kati lwali ebyo birooto kyali kirooto ekyo kyali kirooto ne wajja omusajja n'ayitandika waliwo omusajja yajja bwe yajjanga omusajja oyo ng'agenda mu gym era ng'akola ku American Embassy kati ngaye ng'asula ku Serena kuba American Embassy bakozesa nnyo Serena abantu baabwe we basula kati ng'asula ku Serena kati omusajja oyo ng'ayitawo agenda mu gym asanga ku reception ng'awani assigninga naye nga ntunuulira naye nga buli wayingira bwayingira bwati ng'omutima gukuba olumu lwali munenga naye mukama naye omulwekyo omusajja ono bwayingira omutima gwange gukuba nnyo muzungu kati bwe natuuka ewaka nenfuna ekirooto ng'omusajja oyo mwennyini azze twekutte bwe tutya nkutte omukono so kati mumanyi tetwogera ekoma hai ankutte omukono bwati nange mukutte omukono tutambula amadaala tutambula omukono nga balinganga bakadaali bakwata okadaali yes kati ne tutambula bwe navayo nengamba naye kino mukama kitegeeza ki that was Saturday. Sunday nali nva ku church eyo gundi amala neva mu church kyoto nga nva ku nali mu praise and worship nena imbo lunaku nali so happy oluyimbo sinza mukama duliwo lwali kusanyusa nayingira munda mu Serena nga nyimbo luyimbo luli ku mutima gwange nze nandi musanyufu bwe natuuka one of the gym guys nangamba nti Lillian waliwo kyenjagala okugamba nengamba kiki nangamba nti waliwo n'omusajja akwagala wedda akubuuza nangambye nti I like that girl Lillian kati bo ne babakwate ne byeboogera nabo ne banjogererayo gye ssaali bye saamanya ne mugamba tombulira nonsense oyo kubanga bali bamanyize ebyabasajja tombulira kati nagamba nti munnaye nze nkubuulidde kati bwe yamala okubabuulira bw'ati enkeera bwe yakomawo n'abasaba ssimu yange oyo gwe waloota mu kirooto oyo mwennyine yajjanga kati katukomewo mu ddakiika ntono Lillian tunaatandikiraawo kale